Kadama TV waliwo embeera gy'oba okoleramu n'owulira nga embeera ekuzitoyeredde. Baboosi abamu Abawarabu abasinga kaŋŋambe bo tebatwala kintu kyakufa nga kikulu. Kadama gwe ngenda obaleetera olwaleero yafiirwa maama we ne taata we mu wiiki emu, naye baboosi b'akolera tebamulaga nti ekintu ekyo kikulu. Buli bw'oba okolera omuntu n'abeera nga gwe ebintu by'ovaluwinga nga taata wo nga maama wo oba abaana bo bafudde, n'abeera nga talina ngeri gy'akituttemu ng'ekikulu, ekintu ekyo kibeera kiruma. Bw'otabeera w'amaanyi kiyinza n'okutabula omutwe, n'abalala ky'oba olaba nga bakadaama basobola okukola baboosi baabwe ebintu kuba aba alaba nga talina mutima gumulumirirwa wadde n'akatono. Kadaama ono mu wiiki emu yafiirwa maama we ne taata we. Okwalibadde ng'okumukubagiza baboosi we baagamba alimba era baagoba mugobe. Kadaama atandise n'okubeera ng'atabuka n'omutwe. Baamusuulira ebintu bye wabweru ne bamugoba ne bagamba yeekoza tayagala kukola. Ngenda kubawa emboozi eno mugiwulire mme nga ddala mu butuufu bw'oba okolera abantu nga bano abatasobola kumanya mugaso gwa maama wo taata wo na lwaki omuntu aba afiiriddwa kuba bo bakitwala ng'ekitali kikulu, kikyusa omuntu. Wuliriza emboozi eno. Hello Kadama TV, kulamusiza ku ssebo mubalina okutuweereza ssebo ngeerizaayo. Akati Kadama TV mbadde nsaba obuyambi bwo era mbadde nsaba obuyambi bwo eri mukwano gwange na mukwano gwe bamuyita Helen ali eno Saudi era nange ndi Saudi. Tuludde nga tuli ba mukwano. Kakati obuzibu obwajjira mukazi wattu n'afiirwa maama we. Juzi wano maama we yafudde, bamukubidde nga maama we afudde. N'asindika ssente abawe ne bamuziika. Wayiseewo ennaku 3 taata we naye n'afa. Ne bamukubira taata we ali bubi nnyo biki. Kati ate nga kati bamukubiriddde okumugamba taata we ali bubi nga intaneti bazisazeeko nga tasobola kwogera nabo ku WhatsApp. N'angamba muwe airtime nga site airtime gwe nnina ate si wa nnamba ye. Kye nakoze ne mugamba mpe ennamba nkole ki mbakubire. Nampa ennamba ne nkuba ewaabwe. Ne bankonfaminga nti taata we yakoze eki yafudde. Bamuwadde butwa nga yakaziika maama we ennaku 3 taata we naye n'afa. Mukazi wattu yawunga nagezaako nnyo mugumya naye engeri gye nti ate ndi wala naye sirina bwe nza mugumya kisingako ng'omuntu we yandimugumiza ng'ali naye. Yawunga nga takyabitegeera naye eky'omukisa omulungi nga waakolera ku Fulay waggulu waliyo Munnayuganda naye nga gy'akolera. N'abeerayo namuweereza ka audio kuba nayogera ku n'abeewaabwe kuba olulimi lwe boogera nga bimu sibitegeera era nawe nalikodinga ka audio nga bambuulira naye kamusindike bwe baakawulira ndowooza yawunga teyaddamu kwogera nange. Wayitawo olunaku lulamba n'ambuulira naye nga takyabitegeera nga ŋŋamba oba nze ntambule ŋŋende nfe nze ensi entamye nga mutuufu awulira yeekyaye. Munnaye Mr. Kadama kaakati ngezaako muwe ne mugamba olina abaana ogenda kuddayo ogenda kufa bajjajjaayo babaawo bafudde kati gwe bw'ofa abaana ge agenda okubeera nabo. Munnaye yagezaako okuguma kati mu kuguma ne mugamba agambe boosi we amuweeyo at least ennaku asooke agume nga takola. Kati waakola akolera mukadde waliwo n'abawala. Kati boosi we musajja tabeerawo n'amuweza gundi voice note ku WhatsApp era bwe yamuweereza voice note ku WhatsApp bw'atyo n'akola ki n'amuddamu n'amugamba tewali buzibu ennaku 2 tewali buzibu tokola. N'amugamba wummula osooke otereere ko ye neeyanziza. Kati ate oli boosi teyagamba bano bakadde teyabagamba. Munnaaye bwe baalaba ng'atudde kati bambi engeri gye yafiirwa abazadde ababiri amaanyi gaamuggwaamu n'omukono ne gukutuka nga tasobola yadde okuyimirira nga n'okukwata omugo tasobola ng'ayavula
avula bwavuzi waba agenda mu toilet avula bwavuzi n'abeerawo nga talina yadde kyanywa oyo muwala yamugezaako omukaka naye nga tasobola yadde okulya yadde okunywa omukadde n'amukwata n'amukulula n'amufulumya wabweru ku geeti n'amugamba genda nga tasobola yadde okutambula oyo omwana n'ampeereza voice note n'aŋŋamba Helen ali bubi naye teyenyinyonnyola kale yaŋŋamba Helen ali bubi kuba ku woofiisi e Uganda bakubire bajje bamukime kakati nengezaako okuba e Uganda essimu woofiisi essimu n'egaana oyitamu ate ne ba woofiisi ba wano eno beematira baneematirirako dda kasi kyayagala nabudde bakubira kakati nenkola ki nengezaako okuba direct kuba wifi yadde bagimugye ng'ali wabweru nga wifi tetuuka era wabwerawo omuwala yamukwata vidiyo naye bakwata mpanvu yagaana okutuuka sinsobola gifuna kuba yamala olunaku lulamba nga erodinga yagaana okujja kaakati oyo omuwala omusana gwonna gwamuggwerako ne bakwata ensawo ye nga bwe yajja ne bagimukasukira ssente ze yalinamu obukadde 2.5 ne babugjamu wamu n'essimu gye yajja naye okuva e Uganda ne bakwata ensawo n'agimukasukira omusana ne gumusiibako ali ku nnaku y'abazadde bamutulugunya bamugamba genda talina waatandikira kaakati oyo omuwala ate naye ng'ali bize naawe obudde obwaziba n'agenda n'amukwatirira mpolampola n'amuyingiza mu nnyumba enkeera mukazi wattu yafunamu olwangu omune n'amufunirawo omuggo tandika okutambuza omuggo ne bikuba akakule we biseka nga biwulira essanyu olw'okuba atambuza omuggo ne mugamba ate olina okukola ebimugamba yambuka amadala waggulu oleete kino kyokka mukazi nga tasobola kutambula ogwekanga kaakati essaawa zino abasaba ssente ze ebukadde 2.5 baganya obbumuwa bamugamba bali mukolerako tiketi agende e Uganda mu ezo ssente ze kyokka mukazi watte e Uganda talinaayo wadde talina ssente ate nabakuliza mwaka Saudi talina ssente nga obimanyi alina abaana abadde asindikira abaana babeeko ne zibayambeko mukazi wattu ssente abazadde kubi adde tebateerayo buli muzadde afa badde abasindikira bakadde esooka mama yamusindika bakadde ono taata yadde agenda sindika bakadde mugamba bawe 5 ziyambe kuzika kuba buli kimu era bakitungiza ye nga wobimanyi tewali ssente kati essaawa zino bamugamba bagenda bali mukulira ku pasipooti wiikingi emu bamuze Uganda naye Uganda talina wagenda kutandikira ye ekikulu abadde ayagala ssente ze yo bagenda kusitagenda kuba tayagala kudda Uganda we Uganda alina kyagenda kukola bana bagenda mumutunuulira butunuulizi nga talina kyagenda kubawa so Mr. Kadama abadde tusaba bambi otuwe ku magezi akola atya kuba bambi bimusobedde ate nange nze muntu gwaddukirako kuba okufuuka mukwano gwange yajjanga neegayira naŋŋamba nsaba obeere muganda wange obeererewo mu buzibu bwonna so ate saagala muvaamu naye nange noonya ennyamba gye nnyinza omuyamba sisobola kugamba nti nve mu kiyumba ngende muyambe naye nange bikyansobedde bambi mbadde nsaba otuwe ku magezi neyanziza nnyo neyanzege Mr. Kadama tunda kuume